Haleluya, haleluya, haleluya. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu, neebaza Mukama atuwadde ekisa. Mazima Mukama atuyisizaawo, tegabadde maanyi gaffe, kubadde kwagala kwe. Eno ye wiiki gye tutandise empya etumazaako omwezi guno ogw'omusanvu. Neebaza Katonda tuyisiza mu wiiki enkadde. Neebaza Mukama ku lwa buli ssekinoomu awuliriza morning breakfast yonna gye musanga ku bugazi bw'ensi eno. Weebale kuwuliriza, weebale kwagala Mukama. Nkuzaamu amaanyi nga kugamba toggwaamu ssuubi. Katonda gwe twakkiriza w'amaanyi, ye Katonda oyo atasuubizangako n'atatuukiriza. Ye Katonda waffe. Njogera ku Katonda wa Dawudi, njogera ku Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo, njogera ku Katonda wa Yabezi. Oyo ye Katonda eyayamba Yabezi. Yabezi nga ne famire ye yonna ne maama we ne kitaawe baali tebamwagala, ne bamutuuma n'erinnya Yabezi, ekitegeeza nti baamuzaala lwa buyinike. Naye Mukama n'awa Yabezi omukisa. Gw'oli eyo naawe olina by'oyitamu, weetaaga bwetaasi mukisa gwa Katonda. Ebyo by'oyitamu bifuuke obujulizi. Ye Katonda atalemwangako era atalemererwa. Ye Katonda oyo ajja ababe mu nfuufu, yajja ababe ku lubungo, yajja abantu mu nfuufu ne ku lubungo n'abatuuza n'abalangira b'abantu be. Yoyo Katonda gwe ndeese. Yoyo Katonda oyo atuuza omukyala ku mmeeza mu nnyumba ye, ku dayiningi ye, ng'amutuuziza wamu n'abaana, n'amuzaaza abaana. Omukyala oyo Katonda gwe njogerako, omukyala omugumba n'amuzaaza abaana. Dawudi bw'atyo bwe yayogera. So ye Katonda akola obujulizi buli ku makya. Mazima ne leero olina obujulizi okubanga wayise mu wiiki eri enkadde n'ogiyitamu noba kati twogerera mu wiiki empya. Mazima Mukama yatuwadde ekisa. Kyova olina okugulumiza oyo Katonda, kyova olina okumwebaza, kyova olina okuwaayo buli kyonna ky'olina eri obulamu bwonna okiwaayo gy'olina omugamba Mukama fuga. Nkwegayiridde Mukama, kati nze nsale ndinze, nsazeewo Mukama ggwe okubeera mu ggwe, nsazeewo Mukama ggwe otwale ebyange byonna, ofuge mu bulamu bwange. Ye gwe Katonda atayowa, yoyo atagenda ku disappointinga. Weewaawo nga waliwo disappointment nnyingi z'oyiseemu, naye tezibadde zize, zibadde z'abaana b'abantu nga Katonda sitaani yabakozesa okutuusaako disappointment. Mukama Katonda agenda kukolera, akuyimirize, akuwa abantu abalungi abatagenda ku disappointinga. This is morning breakfast. Amakya ga leero nzize n'olunyiriri luvudde mu kitabo kyaffe eky'Abebbulaniya, ekitabo kya Pawulo omutume ekya Abebbulaniya, essula ey'okuna olunyiriri olw'14. Wuliriza olunyiriri lugambye bwe luti: kale bwe tulina Katonda asinga obukulu, si Katonda munsonyiwe mu katono, wulira, kale bwe tulina kabona asinga obukulu omunene. Ono kabona gwe boogerako yasinga obukulu omunene. Pawulo gwayogerako, nange kennyini naawe ali eyo gwe weetaaga, nange ali wano gwe neetaaga. Wuliriza olunyiriri lugambye nti kale bwe tulina kabona asinga obukulu omunene. Koma waliyo eyo abantu be babagamba oyo munene, oyo w'amaanyi, oyo naye abo bonna bowulya boogera temuli, obunene bwabwe bwa wano, naye waliwo kabona asinga obunene. Oyo gwe nkuleetedde olwaleero, gwe njagala owulirize ebigambo ebigenda okuva mu ye okuyita mu nsi, ogenda kutoola obujulizi. Wulira olunyiriri: kale bwe tulina kabona asinga obukulu omunene eyayita mu ggulu. Ono tabeera na munene bunene, ate si w'amaanyi kuba n'amaanyi, naye oyo yayita mu ggulu, eyayita mu ggulu. Koma wano wonna waliwo n'ebyokuyiga.
tuyina kabona asinga obunene koma eyayita mu ggulu ono w'amaanyi be boogera bonna bawano bakunsi balya buli mmere okitegeera n'ensirika ezijja ne zibalumako bwe ziti bwe kapa asobola okufa oyo kabonawo okitegedde bayibuli egambye nti eyayita mu ggulu koma wuliriza yesu omwana wa katonda oyo ewedda gwe njagala okugamba yesu omwana wa katonda na wano waliwo koma tulabye abanene bangi naye ono gwe nkuleetedde ye kabona asinga obunene ono ye eyayita mu ggulu. Pawulo akugamba nti abantu bonna b'olina oyinza okuba olowooza b'amaanyi banene naye waliwo gw'obuusa amaaso oyo nga ye munene okusinga abanene b'omanyi. Actually ono yakola abo gwe b'oyita abanene. Ono ye Alpha and Omega. Ono ye mutandisi, ye beginning and ye end. Ono ye mutandisi omukulu ate yamaliriza byonna. Ye yakutandikira yagenda okumaliriza. Ono gwe nkuleetedde bamuyita Yesu omwana wa Katonda. Wuliriza olunyiriri lugwera. Tunywezenga okwatula kwaffe. Abooluganda Yesu yebazibwe. Tulina okunyweza okwatula kwaffe eri ono kabona asinga obukulu, asinga obunene, era ono omwana wa Katonda. Bwe bagamba nti tunyweze okwatula kwaffe, jjukira buli lunaku mbeera nwangamba bannaaye ayagala okulokoka gamba nti ayi Yesu kati ekyo kye wayatula weetaaga okinyweza weewaawo nga wabadde wakita. Abala tulina bye twetaaga naye tukyalemeddwa obifuna lwa nsonga twalema okunyweza kye twayatula. Kikakatako okunyweza kye wayatula n'olyoka ofunamu ekyo. N'olyoka ofuna oyo kabona. Kati ffenna twayatula Kristo, njogera ku Yesu Kristo. Ng'era olunyiwe lwogera mu Romans 10:10. Abaluumi essula 10 olunyiri olw'ekkumi lugamba nti okkiriza na mutima gwo okuweebwa obutuukirivu n'oyatula n'akamwako nti ndokose. Ekintu temu eyo Romans 10:10 wali awagamba nti n'oyatula n'akamwako. Kati olunyiri lwe tulina lugamba nti tunyweze kye twakola ki? Tunyweze okwatula kwaffe. Olunyiri lugamba luli mu Romans 10:10 nti n'oyatula n'akamwako. Wano wagamba nti tunyweze okwatula kwaffe. Kati w'oba tonywezezza oyo gwe wayatula, njogera ku Yesu omwana wa Katonda, kubanga olunyiri lwagambye nti ye kabona asinga obukulu, asinga obunene, eyayita mu ggulu. Kati tulina ebikyatulemye okukwatako, tulina bye tutannaba kufuna. Kati gwe yakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, naye okuva ewayatula tewaddamu kunyweza kye wayatula. Wakoma eyo. Abamu mwayatula Kristo nga mulina ebigendererwa birala, mulina bye mwagala okufuna. Kati oluusi tewabifuna oba wabifuna naye walemu okunyweza ekyo kye wayatula. Nkugambye bw'onoomala n'onyweza ekyo kye wayatula kyeki? Ye Kristo Yesu gwe wayatula. Ono kabona asinga obunene, ono kabona ow'amaanyi, ono omwana wa Katonda. Bwe tumala ne tumwatula ne tunyweza ekyo kye twayatula bwe kapa, automatically tugenda kusaanira wano ku nsi 100 ku 100. Tugenda kuweebwa buli kyosuubira. Naye ate olw'okunyweza ekyo kye twayatula ne mu bwakabaka bwa Katonda tugenda kusaanira. N'eyo mu ggulu tugenda kusaanira. Tugenda kutuukirira wano ku nsi ne mu ggulu. So gwali eyawuliriza morning breakfast, nyinza okuba nga njogedde ebigambo bingi. Nkwegayiridde yongera okunyweza ekyo kye wayatula.
kyewayatula wayatula golodi, kyewayatula oyina feeza ne zaabu, naye bw'omala n'otakinyweza nekikuyita mu myaganya gy'engalo ng'ebyo biwedde. Kankweyo ekisampa endala. Olaba omuntu atambula ekiro ne bagamba nti awantu woyi tewalaba wabi nnyo, bakubirawo abantu obutayimbwa. Kati gwe yagula ensawo yo ng'omanyi mulimu eby'omuwendo, bw'otuuka awo otambula oginywezezza. Kati naawe ayina Kristo, munyweze oyo gwe wayatula. Yongera okunyweza kyewayatula ye Kristo Yesu yalimu byonna. Nga bw'onyweza ensawo yo ng'otuusa awantu we bagamba nti waliwo ababbi, waliwo abazisala, waliwo abazinyakula, olw'ebyo by'olina munda baleme bikubbako mu nsawo yo. Kati naawe olina Kristo yalina byonna, ono ali full package. Naye bw'onoomunyweza n'onyweza oyo gwe wayatula ye Kristo Yesu, byonna ebiri mu yo ogenda bifuna. Nkwegayidde tuli mu wiiki eno empya etandise leero, ate nga tugenda kukwata obujulizi. Naye bw'onooba tonnanyweza oyo w'amaanyi, oyo kabona asinga bonna, oyo eyayita mu ggulu omunene. Kanakyo nkyongereko ku bunnyiri lwagambye bwe ruti. Message eyinza okgejja naye kyonna kyekiri tukulumiza Mukama. Kale bwe tulina kabona asinga obukulu omunene, waliwo abagamba nze nina omunene. Weewaawo oba olina abanene twebaza Mukama. Abo ezo tuzitwala nga connection zo Katonda nazo ze yakuwa. Olina ganze nina omunene n'omubuuza omunene kyoyo akola mu State House. Naye twebaza Mukama ku lw'omunene w'oyo gw'olina. Naye waliwo omunene asinga abo, kubanga akola mu State House waliwo eyamuteekaawo okumufuula omunene. Yani yono kabona asinga. Olunyiri lugambye nti kale bwe tulina kabona asinga obukulu, kabona asinga obukulu asobola okutuusa ku munene ow'omu nsi muno. Naye olunyiri gye lusembera wansi lugambye nti tunyweze okwatula kwaffe. Wayatula Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Nkwegayiridde munyweze. Tomusuula nga bw'obeera n'ensawo yo n'otagisuula ng'omanye erimu eby'amakulu, erimu eby'omuwendo, erimu by'oyagala. Nyweza Kristo, ogenda kutoola eby'amagero, ogenda kulaba obulungi bwa Katonda, ogenda kulaba oyo kabona asinga obukulu bwakukolera ebyamaanyi. This is a morning breakfast. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, Katonda affe tukwebaza olw'amakya amalungi. Oli mulungi, oli wa kitiibwa Mukama. Tukakkana wansi w'omukono gwo Mukama nga tukoowoola ekisa kyo gwe Katonda ow'ekisa. Tukoowoola okwagala kwo Mukama. Muffe Mukama abakuŋŋaanira mu kifo kino, n'abo abakyala n'abaami abali abawuliriza morning breakfast, tubadde twasuula okunyweza okukkiriza, tubadde tukyanyweza kye twayatula Mukama. Tukoowoola ekisa kyo Katonda ow'ekisa, ekisa kyo kitumale Mukama. Twongere okunyweza ekyo kye twayatula Mukama. Ku makya ga leero kwe kusaba kwange Mukama eri buli mukyala na buli mwami ali mu kifo kino, oyo ng'abadde takyanyweza kye yayatula, Katonda ow'ekisa musisinkane. Ye gw'ajjudde ekisa n'okusaasira, ekyo ekyayatulwa kiddemu okunywezebwa. Gwe twakkiriza okubeera omulokozi waffe Mukama, tukunyweze mu mitima gyaffe, tukunyweze mu bigambo byaffe, tukunyweze mu bikolwa byaffe, tukunyweze mu buli kimu Mukama. Tukwegayidde Katonda ow'ekisa, ekisa kyo kitumale. Buli muntu eyabadde yaseeseetuka Mukama ku makya ga leero addemu anyweze ekyo kye yayatula. Kwe kusaba kwange Mukama. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale omusumba omulungi ayagala okulokoka. Njagala oddemu ebigambo bino, onywereze eddala oyo, onyweze oyo Yesu Kristo bw'abadde yamwatula n'omuleka. Naawe atannayatula nkusaba kati oyatule, ate onyweze ekyo ky'oyatula leero. Gamba nti ayi Yesu, nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano googere gaddemu era gaddemu nate. Mugambe nti ayi Yesu, amannya gange gano gajje mu bitabo eby'okusiraana, ebitabo eby'endwadde, ebitabo eby'okufa amangu. Ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Azzeemu ebigambo bino oli mulokole. Mukama akunywereze, akumpeera omukisa mu linnya lya Yesu. Amiina. Emmanuel.